kwebaza nnyo Khalifa. Don't give up. Now, that is kastomala okubuuka eyo gundi ey'abantu okwagala intimidating, and then you brand, you become yourself. When Desh Kalisa, you kastobuuka kye bayita intimidation, abantu okugezaako ku blackmailing n'ekirala, then you stand out and be happy. So you cannot respond to everyone. And nkigamba nnyo abantu, waliyo akwagala nga tomumanyi, wabula waliyo n'eyakukyawa nga talina nsonga lwaki akukyawa, naye kambabuulire ekintu kimu, akwagala nga takumanyi awangaala nnyo mu bulamu kuba buli bwakulabako asanyuka, wabula ate akuwalana yasinga okwettanira wooli. At the end of the day buli bwakulabako alwala yeeyongera kukendeeza bulamu bwe. Okitegeera kuba omutima gumuluma kuba alaba era ono Desh Kalisa ate yalina Honorable ate ne Khalifa Ganaga yali wano, kati buli bwakulaba omutima gweyongera omuluma n'afuna eyo mental health. Kakati aba akendeeza ku bulamu bwe. Kyekiri kye nagamba, you just keep on glowing and smiling because opportunities are there for you. Nze nali njagala obranding engatto ziri ennene z'oyambala zimalikupu zibeere nga oziteekeko ekigambo Khalifa. Who knows? We are in a life of fashion. Just get one star to wear that giant shoe. Ojja genda okwekanga nga oli gye yali akukuba akuwalana just ayagala obeere mwavu oba ayagala obeere ekyo kyali. Baagala nnyo obeere ku mbeera webasobola. Nze kankuwa example mu nsonyiwa okyogerera wano. Okumanya abantu balina omutima omubi kino nkiddamu. Njagala ompulirize Desh Kalisa. Mbadde ndi off nga communication a little bit ku social media, mbadde siriko nnyo nga ndi meetings. Nasanzeeko nga baapointinze Kenzo nga presidential advisor ku performing arts. Yes. Naye wagenza okulaba ng'era babadde bamuwalana ab'emitima ebibi bekyalumye. Kati njagala ogoberere trend ya kintu kimu nti Kenzo abakeera n'agamba nti mpagira mmwe ne bwe bandibadde vice president w'ekibiina ekyo bandigambye agwanidde. Njagala muwulirize era nga weewuulira njagala owulirize Khalifa Ganaga oli ne kimuluma nnyo nti omuyimbi nga Kenzo bamuwadde obuvunaanyizibwa awabula omukulembeze w'eggwanga ku nsonga y'okuyimba, si ku nsonga ya busawo, si ya malwaliro, si ya balema, si ya mupiira. Agambye beera omuwabuzi wange ku nsonga yaki y'okuyimba y'endongo. Era nga bwe twogerako yali brandi ya Uganda eyafuna BET award. Bwe yafuna BET award tebaagambako nti oyo gwe mugiwadde teyasoma, baagamba okubya endongo yegikuweesa. Era njagala mbabuulire tewali kufa amanyi oba omusajja gwe bayita Kanye West yasoma oba teyasoma, oba DJ Khalid yasoma oba teyasoma. Simanyi bitabo bya Celine Dion yadde ebyabalala. Naye olwaleero singa akyala mwenna mweyala mumwanirize, bwe muvunze ekyammwe ne musitula ekirala. Kambabuulire teri kintu nze nnyinza okubasikkaanya na muntu, naye buli bw'oba n'omutima n'olaba ng'oli afunye gwe n'onyiiga manya oliko ekizibu, sitaani akutudde ku kifuba. Era n'addayo n'embuuza omulala ne mugamba gwe nali naye lwakuba nali bize nti ng'ekibiina kirina omuyimbi eyali asaba obwa pulezidenti, ate kinyiiga kitya nga balonze omuyimbi abeere omuwabuzi wa pulezidenti? Kuba omulimu mutonoko Desh tonyiigira. Ekibiina ekirina omumu nga muyimbi yali asaba kulembera ggwanga, mulimu mukyo abanyiiga nga mulimu omu gwe balonze ate abe just muwabuzi, tabeera na namba emu mu gavumenti, si namba 2, si namba 3, si sipiika, si namba 4, si namba 6, si namba 3. Oba ontegedde kye ggamba? Nkutegedde. Simanyi futwa gye yava mu bantu kutuuka ku ekyo ate nga yeeyoleka. Kakati
buli mukulembeze wa ddembe okwerondera ani amuwabula. Nandinyiize nnyo singa balonze Kenzo okubeera omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za toilet mu kibuga oba ku nsonga z'enguudo n'emyala oba ku nsonga oba ku nsonga z'abasomesa oba ku nsonga z'abasawo. Naye etteeka ligamba pulezidenti ajja kwesiimira okulonda ani anaaba omuwabuzi we ku nsonga ezo z'ayinako obumanyi. Nange kuffe kuliko awakana nti Eddie Kenzo talina bumanyi ku nsonga za kuyimba yatuuka ku BET. Ekitegeera ayina ne Grammy nomination ate olaba BET eyo munnange tolaba nti ani Diamond w'amaanyi nnyo era abikoze niya mulema tagirina. Kwegamba nze I want kwegamba kiri nze Mungu mu bye yampa sirinaamu kitayagalizamu. Nze ne bwe nsanga awo nga bakuwadde omutwalo gwa $1 ngeje naye era omuntu yenna Kalifa kati kankubuulire bw'olabanga omuntu afunye ekirungi wa amma bini'mati rabbika fahaddith n'olabanga oli kimunyiizizza nga munnaakifunye manya era wansaalwa. Kakati nze bwemba kati ku bana ababa baagala gavumenti egwe tugeze ya Mwami Museveni nze nyiiga ntya ng'alonze Kenzo gwe ngamba nti talina busobozi oba ontegedde kankuze ne kimu kye bayita intellectual psychology kuba gwe wali national candidate. Ate nze nsanga ntya nga nvuganya yeewa obutwa ne ngamba nti abannange omusajja kale yeewa obutwa oba ontegedde. Bwemba nga nze gwenvuganya yalonze bubi n'alonda bubi n'aga nti Kenzo ye muwabuzi wange ku nsonga za performing arts nga ndaba kyekigenda okumusuula. Nandigambidde ddala nti bannayo weebalire ddala mulonda singa olondayo n'abo abalala 30. Okitegeera kyekiri kye nagamba nti ziba ntuufu bo nga baziriddeko ne ziba nkyamu nga balala. Era waliwo omuntu omwe yagambye nti bwe ziba abantu bagenda ne bayisa amateeka ne bafuna ssente obwo buba bubbi ne nkwata ku ttama ngamba kitegeeza n'etteeka eziweereza ebibiina ssente bo bwe baziri olwo ziba ntuufu. Franka concrete ogamba otya boss. Lindako Kalifa aganaga. Waliwo ayinza okuga nti era nsereko oli mukulya yinza okuneepangako bwe mpitirwa addressing conference mu London School of Economics ompita wa bulijjo ate wano twakyusizaawo nnyo. Waliwo oli eyali aŋŋamba ne mugaana edda kakati okumpita okwogeramu anything ngenda okuteekawo monetization of content nga bumpita okukola invite olina okuteeka kuli emitwalo 2.